bana ba mama. Tiaga sali wano nga bwe nabagambye. Yes, mu mawulire agakagwawo era ge tulina essaawa zino okwekalakaasa obunkenke ampuliriza eno byatandise dda. Jjukira nti Mwami Kyagulanyi olunaku olwaleero ono yawumuddemu tasobodde kubeera nga atalaga eggwanga okunoonya akalulu n'okwegula obuganzi. Kakati nno okwekalakaasa kibuga Kampala ampuliriza eno bitandise. Bobi Wine aleese akakunizo, waliwo obukwakkulizo bwawadde Museveni obuwerako. Njagala owulirize obunkenke munda mu magye aga UPDF ku Sunny State House Entebbe. Abasajja basattira okusinziira ku bigambo bino Mwami Kyagulanyi bye yafulumizza. Alhaji Meya Erias Lukwago ebigambo bimwononekedde. Wuliriza nnyo. Alhaji Lukwago ono nga ye mulodi mu kibuga Kampala ebigambo bimwononekedde. Waliwo bwino afulumye omwaka ogwa 2017 alina bye yakola byogenda okulya n'essaawa zino zennyini. Mukwano gwange atugoberera ogenda kubeera nga emboozi ogifuna butereevu nnyo. Kaakati nno amawulire ag'omunda gwengedde okufuluma. Omusajja amanyiddwa nga Dini Lubowa Saava ono nga ye wa TV10 emanyiddwa nga Gano Mazima eyakwatibwa gye buvuddeko. Ono ng'avunaanibwa emisango giwerako. Yateekebwako emisango 57. Wuliriza ggwe, emisango 52-57 naye nga gikwata 50. Kati wulira amawulire ag'omunda galaga agafulumye. Omusajja ono yaleetebwa mu kkooti yatulukusa amaziga ne maama we naye n'akulukusa amaziga. Jjukira nti ono abadde akola pulogulaamu emanyiddwa nga Gano Mazima era nga kigambwa nti ono azze attatana amannya g'abantu mangi ng'aboogerako ebikikinike beppo n'okubeera nga abavuma n'okubayisaamu amaaso ng'abatali bakungu. Kati wuliriza okusinziira ku nsonda enneekusifu ziraga nti omusajja ono yandisibwa emyaka 20. Wuliriza ggwe, tweyongereyo n'amawulire. Nkugambye nti amawulire ntulundu genyina gogenda okubeera nga owulya essaawa zino ne gogenda okubeera nga olabako. Honorable Geoffrey Lutaaya ono akiikirira abantu b'e Kakuuto ampuliriza ebigambo bifuuse ebigambo. Wali e Kakuuto omuliro gukutte munda mu kibiina ekya National Unity Platform okulya n'okukomba essowaani. Kaakati nno bye byolekedde essaawa zino nga bw'ogenda okulya. Nkutegeezeza Honorable Geoffrey Lutaaya ono yakamala okubeera nga bweba kkaadi ya NUP okuddamu okugikiikirira eri e Kakuuto nakolera akatambi gye buvuddeko ng'abantu abamu bamwebaza. Kaakati nno musajja wattu ono agujja ku kyokya era ono mbadde simulabangako ng'akambuwadde ng'atabuse ng'anyiize nga bwe mulabyeko olunaku olwaleero. Kati wuliriza Mpuuga akiguddeko bupya. Mpuuga akiguddeko bupya emirundi 2 e Masaka olunaku olwaleero. Nkuletedde emboozi, nkuletedde akatambi, nkuletedde obutambi. Wabula Mpuuga wanaavira mu kalulu ka 2025 2026 231. Ampuliriza ono kimaze okubeera nga kyolekebwa okusinziira ku bakugu. Ono ayinza obutaddamu kulabwako ku political map ey'eggwanga Uganda oba ku political scene wonna. Kasita Javira Sebina owa National Unity Platform atukwatidde bendera mu Nnyendo Mukungwe amukuba akalulu. Mpuuga bamulagudde. That is the end. It will be the end of Mathias Mpuuga. Kati wuliriza Makindye West ampuliriza tuzzeeyo butereevu tetunaba kubeera nga tuvaayo. Wuliriza ebye Makindye West. Makindye West ewali omukyala Honorable Zaala Lwirika eno nga waaliyo n'omusajja amanyiddwa nga Alan Sewanyana. Wuliriza mulya nnyama nganda naye yaliyokko. Kaakati nga waliyo n'omusajja amanyiddwa nga Musiri David. Kaakati nno bano bonna tekuli n'omu yafuna kkaadi okuggyako omukyala Mara Saala Lwirika Zaala. Kaakati ye yafuna kkaadi ya NUP okukiikirira Makindye West ku bubaka bwa Parliament. Kati wuliriza nnyo wano. Wuliriza omusajja amanyiddwa nga Musiri David yalangiridde okuvaayo okwesimbawo obwannamunigina wali e Makindye West. Kati ebyama mbikuleetedde. Ani amusinziiza? Ebyama bivuuse, ebyama bizuuse. Musiri David ani amupika? Lwaki bino byonna biri bwe biti? Era Musiri David lwaki ayagala okulwana okulaba ng'afiirawo n'okuka ejjembe okwesimbawo? Kiki kyagoba? Lwaki talinzeeko 231? Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza bwena afulumye. Musiri David gye yatandikira ne waatuuse kati byonna bifulumye. Ogenda biwulira. Nja kukusaba n'obwombeefu mukutu gwa nkyukakyuka otwegatteko bulungi nnyo nga enkola yaffe bweri ng'osubscribinze ku mukutu gwa AKTV Media Uganda ng'okonyene ku kade buli waka gweteekayo nga ono ampuliriza abeere nga takusuba. Kati wuliriza nnyo. Nja kukusaba n'obwombeefu video nosooka ogimpeere like
sooka ogimpere ekigalo kakati bwomala okugiwa ekigalo ampuliriza kitegeeza nti information omaze okugisindikira ensi yonna buli munnayuganda waali agenda kubeera ng'afuna information eno gye tugenda okubeera nga tuyingira munda mu bisenge by'amakolero agawaaka olunaku olwaleero Diini Lubowa Sava ampuliriza amaziga gamuyiseemu okwekalakasa nkutegeeza mu kibuga Kampala bino byonna biddiidde oluvannyuma lw'abasuubuzi okwekumamu ogutaaka wali ku mini price bano nga balanga okutindikibwa omusolo omungi renti omungi amasannyalaze amazzi kantandike bwe nti nzije akulembera kibiina ki National Unity Platform Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu the ghetto president omubanda wa Kabaka principal akoze statement agambye Mwami Museveni akulembera eggwanga lya Uganda okyali n'omukisa okyali n'omwaganya okulabika nti weetaasa gwe kennyini n'ab'enjuuyo n'abanene bose okulembera nabo eggwanga Uganda singa okkiriza n'owaayo obuyinza mu mirembe Mwami Kyagulanyi agambye Mwami Museveni singa ovaayo n'olangirira nti obuyinza mbuwaddeyo mu mirembe amazima gani nti njagala kutegeeza ebigambo bino wakyaliwo omwaganya gw'okukusonyiwa Mwami Kyagulanyi agamba Mwami Museveni kebunaakya n'olangirira nti obuyinza bwa Bannayuganda mbuwaddeyo awatali kuyiwa musaayi awatali kwesisigiriza konna amazima gani nti ekifo ekyokukusonyiwa mu mitima gyaffe kikyalimu njagala kusuubiza ebigambo bino Mwami Yoweri Kaguta Museveni Mwami Kyagulanyi yabyogera sinze Mwami Kyagulanyi yabyogera agambye nja kutegeeza Bannayuganda nja kubeegayirira ebikolobero byonna gavumenti gy'okulembera byezeekola awatali kuwananya konna amazima gali tugenda kubasonyiwa wabulagezaako okulabika nti okyakozesa akakisa akatono akakyaliwo ennaku zigenda obudde bweyera obugumiikiriza tusigaza butono nnyo Mwami Museveni Mwami Kyagulanyi agamba obugumiikiriza omukisa gw'okukusonyiwa obudde obw'okukirowoozaako awatali kuwananya konna twagala kutegeeza nti tusigaza butono ddala wabula amagezi ge naali badde nkuwa Mwami Museveni mpuliriza bulungi nzayogera nze Kyagulanyi Ssentamu abaana ne bamugamba taata otandise n'okukuba ku kifuba amaanyi ng'ogeewulira amugambye nkimanyi bulungi nti Bannayuganda banyiivu Ugandans are so disappointed with you banyiivu bakambwe baagala okulaba ng'owaayo obuyinza mu mirembe kaakati twagala okuwa amagezi bw'oba oyagala kusigaza emirembe n'eggwanga lisigale nga litebenkedde Mwami Museveni vaayo langirira nti obuyinza bwa Bannayuganda mbubaddiza kaakati nno bw'atyo Mwami Kyagulanyi nkugambye nti ataddewo obukwakkulizo era bw'atyo n'alangirira General Museveni nti omukisa munene nnyo ono gwakyalina kasita asalawo ng'obudde bukyali nga tebunabana kuziba yadde okuwungeera n'akakasa ensi nti awaddeyo obuyinza mu mazima mu ddembe ewatali kwekalakaasa yadde okuyiwa omusaayi kati wuliriza ampuliriza wabula ono ategeezeddwa kino bwe kimulema n'agaana okuwayo obuyinza mu ddembe nga tewali kuyiwa musaayi yadde okuddamu okukwata emmundu ampuliriza kasa tugeza ne twekumamu ogutaaka nga bw'olaba ekyabadde e Madagascar nga bw'olaba ekyali e Libya nga bw'olaba ekyali mu Sudaani nga bw'olaba ekiri mu ggwanga erya Cameroon ono bigenda kubeera nga bimwononekedde ebigambo bigenda kubeera nga bimwononekedde kaakati nno amagezi amuwadde gaabuwa omusajja ono omukulu Mwami Museveni omukadde ow'enkofiira akootakoota amaze emyaka 40 mu ntebe y'eggwanga Uganda era ng'onejje egy'obukulu giri mu 85 oyo amaze okubeera ng'aweebwa warning esembyeyo okuva Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu kati wuliriza nnyo Alhaji Erias Lukwago ampuliriza waliwo omusajja aleese bwino omukambwe n'agamba nti mu butuufu Alhaji Erias Lukwago bino byajja ng'ayogera eno gye tuli byonna bya bulimba mbu omusajja oyo mu bulamu bwe tayagalangako Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu yadde n'akamu n'akatono okuva ku mulundi guli yagenda mu parliament ng'akiikira abantu b'ekyaddondo East wuliriza nkuyira bwino omusajja agamba nze nasoma ne Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula Lukwago yansikaasika Lukwago n'ayagala n'okumpa ssente Lukwago n'ayagala okungulirya n'aŋŋamba lwaki owagira omusajja omuyaga wuliriza
lwaki omuwagira okubeera nga gyatwegattemu eno gye tuli omuntu afaanagana bw'atyo kati omusajja agamba okusinziira ku Lukwago bye yayogera n'essaawa zino bw'amulaba nga yeesesaasesa amakwekansamu n'amwenyamwenya n'ajja n'alimbalimba abantu mbu ye ayagala nnyo abantu bonna abali ku luvuganya gavumenti oba bali ku opposition Lukwago alimba. Lukwago omusajja alumiriza talabangako muntu munnanfuusi wano wansi w'enjuba okwenkana Alhaji Elias Lukwago omuloodi akulira ekibuga Kampala era nga ye road mayor. Kakati mu bufunze omusajja ono agamba nze nasoma naye Mwami Kyagulanyi bino byonna nabitegeeza omusajja ono Alhaji Elias Lukwago ye nga afa ekigambo kimu okwatagana otya n'omusajja oyo tekisoboka. Oyo omusajja mufu nnyo, oyo omusajja mufu nnyo, oyo omusajja mufu nnyo, toyinza kukkiriziganya kutambula na musajja oyo afanagana bw'atyo. Kati wuliriza Mwami Kyagulanyi 2017 ng'ajjayo kantinti mu parliament yeesimbawo kubaka bwa Kyaddondo East ewali honorable Muwadanku nnyingi essaawa zino era akalulu yakawangula n'ebitundu ebikwataganayo mu 8+. Kakati ono bw'amala okumegga bonna abaaliyo ayingira parliament y'eggwanga Uganda. Bw'ayingira parliament y'eggwanga Uganda yasaavingayo ekisanja kimu n'okwera tekyawera kubanga yajjira mu kye tuyita by election ng'omusajja kantinti amaze okukuulwayo oba okukunulwayo oluvannyuma lw'okugamba mbu ono yetalina bisaanyizo bimuweeza mu parliament. Mwami Kyagulanyi afuna ekinyegenyege okusinziira ku bigambo bye yagamba Nubian Lee ye yamugamba weesimbewo era ono ne yeesimbawo. Kati mu kwesimbawo waliwo okulya n'okkomba essowaani nga Balukwago bennyini ne basimba ekijingi munda mu bisenge bya waaka. Kambagire akasembayo nga Kyagulanyi ajja mu bubaka bwa parliament nali witness n'omukulu oyo twatuula ne Mwami Lukwago mugamba Kyagulanyi yempapula nagamba oyo muyaga aleeta kyoyo mwamanyi besigye kyakola mu byobufuzi bya Uganda kati bwe nagenda Mulaale yanviiramu obuzibu nambuuza wabaddeyo ngani oli piye wange n'ogendeyo nze Kyagulanyi nasoma naye mukama wange obi wange nasoma naye Lubiri tombuulira ne tutandika zaake kalubwe kaggwa ne tukamubujja teyogera abo mumanya ku radio tasobola kulinnyayo amanya kimukubi. Kyagulanyi bw'atandika okulumba mu Arua kati ekyasembayo nga muta nagenda Bugiri wa basaalirwa nani badde basaalirwa Kiswaza nagende Bugiri ennaku 6 nga tuli neonaldu Kyagulanyi Lukwago kamba buli obunanfuusa bw'obusembayo basaalirwa babadde babeera bwe bati ne Lukwago ne bwatuuka mu kalulu ako Lukwago yagamba nze sijja kugendayo ekijjana nayo candidate twayawukanira Iganga metro station we twali ekyemisana naye bagamba nze ngenze eno ne basigala mu restaurant ye ne besi kati mulaba abantu bwe batyo olwalira ajja balimba ku radio tabyogera nti abituukiriza nti Kyagulanyi president akulimba ayagala muti oba oyagala okuwulira olwo akuwuddisa akole ki bw'abanga yali ku koze entuufu ani yamuggalira okuyingira national unity platform ani yamuggalira okibuuzanga abantu emyaka 5 banne bonna abeekyotera ne bagamba Kyagulanyi gwe tulabamu enkyukakyuka naye ye n'agamba n'amaliriza FDC ateekawo akabina ate neba baalyoka ne bakkiriza ekibiina ekyo ne bakiwandiisa tababa kukiwandiisa addaji agamba mwana baffe gavumenti ffe yagaana ndowooza abalala mubategedde naye bonna ffenna baatuwandiisa mu tteeka. So mbasaba ababatagalira eri basaba mwetereeze because oli ku kozi y'abantu. Akugambye Omuganda agamba nti ennaku z'omubbi zibeera 40. Kaakati nno ebyama ebyayogerwa mu mwaka gwa 2017 nga Mwami Lukwago ayita President Kyagulanyi Ssentamu omuyaga olunaku olwaleero bimaze ne bifuluma. Era ono yali pyara we oba sekuritale we oba omuwandiisi we. Kaakati nno ne bavaawo bubi nnyo ono olw'okuwagira Mwami Kyagulanyi nga Lukwago agamba ekyo tekiyinza kubaawo kikafuuwe n'okuzira kitta omuntu avaayo atya alwanyise Besigye. Kyekiri kye twabagamba ampuliriza nti abasajja bano bonna bazze babeerawo naye ng'amazima gennyini bonna bali mu kikopo kyekimu, bali mu giraasi y'emu, kusiba mataayi, kukuba ngatto madagala, kwambala masuuti, kuvaayo kuwuddiisa bannansi nti naye ng'amazima matuufu
bano abasajja tebagalangako kujjako mwami Museveni. Ebigambo ebize nga byogerwa ku musajja oyo muze mbiwulira era nga byalemu ne Genosale okubeera mbu. Waliwo n'ebbaluwa yawandiikibwa mbu nga yava Genosale mbu ng'eraga Erias Lukwago engeri Genosale jazenga amuteeka mu ssente okumala emyaka n'ebisiibo. Era bw'atyo Sale bw'amala okubeera ng'awandiika ebbaluwa eyo, omusajja Alhaji Erias Lukwago yavaayo ne yeekandagga n'agamba nga bagenda okuyingira ekkooti asuwinge Genosale, wabula okuva yayogera ekigambo ekyo nagono gwakatumulinze talinnyangako mu kkooti. Kati wuliriza, waliwo amawulire agafulumye gano nga galaga nti waliwo embeera eyolekedde okugezaako okuliiginga akalulu oba okubba akalulu. Jjukira Museveni alumiriza mbu akalulu aba opposition mbu baze babba akalulu nga beegatta ne Electoral Commission. Kati wuliriza nnyo akakodi we kali oba akabadi we kali. Mwami Museveni asobola okugamba nti Electoral Commission ebbye akalulu ne batabaako kye bakola kubanga ye mukama waabwe era ye yabalonda. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu yalonda omuntu n'amuteeka mu kifo ate gwe batadde mu kifo asobola okubba akalulu, asobola okusuula oli eyamuwa ekifo. Era bwe kibanga abasajja bano baze babba obululu aba opposition, lwaki Museveni tawangulwangako? Otegedde logiki aliwo nti Museveni akozesa ekigambo nti babba obululu kyokka nga mu actual sense ebyaddala ye yabba akalulu mu byaddala. Kati n'akyusa ekigambo ekifo ky'okugamba nti ye abba n'agamba babba. Kati wuliriza, waliwo ebigambo ebifulumye, ampuliriza amawulire agafulumye bwino ono ogenda kumuwulira era ebigambo njagala obyerabireko. Mwami Museveni ng'alumiriza ennonda gy'ayagala tulondemu akalulu k'eggwanga Uganda, era ng'ono agamba ennonda eyo bw'eneeba tesobose kubeera nga tulonda mu nnonda bw'etyo, waakiri akalulu bakasasipendinge bakayimirize bakongereyo mpaka bad voting in Buganda area and Busoga. Ekisembayo ku nsonga eno ey'okulonda obubi mu Buganda ne mu Busoga. You should not blame our people so much. Temunenya nnyo bantu baffe. There was a lot of cheating by the opposition. Waliwo okubba kungi eri abawakanya gavumenti. They stole 2.7 million votes. Babba obululu obukadde 2.7. We have got this information. Even recently in Kawempe, they have been stealing all the time. Kawabe wano joli abalamu e Kawempe ebbanga lyonna babadde babba obululu. That's why this time yensonga lwaki ku mulundi guno we are not going to vote. We are going to vote only with biometric. Ku mulundi guno tugenda kulonda na kinkumu. Anybody without a kinkumu will not vote. Omuntu yenna ng'ekinkumu kye tekirimu, talina kinkumu tajja kulonda. There will be no manual voting. Tewajja kubaawo okuba akalulu. The voting will be manual. You osura maka akalulu but bamaze okukakasa nti yegwe. Tujja kuba tusobola okuteekamu akalulu kaffe naye nga osooka kuteekamu kinkumu ne bakakasa nti yegwe yennyini ali mu register. So bano aba opposition okuba, they would say they work with the Electoral Commission. Bano ababadde babba obululu aba opposition badde bakolagana n'akakiiko k'ebyokulonda. They say the machine cannot work. Bagamba mbu ekyuma tekikola. We just vote like that. Titumale galonda kubanga ekyuma kiba kifudde. We are now saying if the chuma is not working, suspend the elections. Katugamba nti ekyuma bwe kiba tekikola sooka oyimiriza okulondesa. So this game will end. N'olwekyo akazannyo kano kagenda kukoma. And intimidation. N'okutiisatiisa abantu. Like in Kampala. Nga mu Kampala. That's why some of the opposition people have been picked up. Yensonga lwaki aba-opposition abamu bakwatiddwa. You will hear them in the courts. Mujja bawulira mu mbuga z'amateeka. So, although there was some politics, but I think a lot of was just cheating. Wadde nga waliwo n'ebyobufuzi naye n'okubba kwali kungi. Awo kanywero ku mazzi. Bitegedde. Yo Ssaababbi
kati mukulu nyando esoferiti habulwa rutabayisura mutabane wa kale iseri temzeze nisanga bisibe na nyiri kabuyonje tambula yiba ko wa Uganda Council yonto oli bulungi nange ndi bulungi amanya nze lumbuye muzukulu wa mazige ndi muzukulu wa Katogo Jojuri amafutu badde etanda mu kiwambi wagalamidde Council yonto oli bulungi bakujjako ekitiyo bakuwa kijiko kugenda ku tikkalo ya muchanga sina kindi bakujjako ejjambiya ne bakuwejjirita ogendo salo muvule yembera muoli lwaki kansoke nkunyonyola otegeere kankutwale mu binnyonnyoko ebyalema abannyonnyofu ogenda ebunnyonnyoko okunyonnyoka ensonga mu nnyonnyofu bwazo abalina ozzinnyonnyoka bajje bannyonnyola abannyonnyofu kankunyonyole ku myaka gy'olina egironda amagi ku bijja byesimanyi nti obirina olemedde ku buyinza ekita ekitava ku ssengejjero wattu kifuuka wankindo bwotyo bw'otuuse abazzukulu nazzikuno bwe balaba nga jjajjange ye baakola nga buli kyonna ekisoboka omuli okubba sukaali omuli okubba amagi okubba ebikajjo kubanga jjajja windo ziba ziyiise nawe gye myaka gy'olimu wattu bazzukulu bo abatali ffe aba national platform ffe abazzukulu baagala okuga jjajja wummula tukugamba bwe tuti emiswaswangule emiyiri gy'olina mu national reverse movement jigenda kubba n'akabikko omulalo katunde osobola okufandinga election zino nkubuulira lwaki kankunnyonnyole baakugamba ne bakubalira nti era ffe sooka okwate edi mutwe kwata akirewo kivumbi kwata smart wa Bobby kwata Jeno Gaddafi okwate Waisa Mufumbira okwate n'abalala Kyagulanyi ojja kuba omumaze amaanyi kasita okwata oyo akalogenda kukumbaka kukumbe kwata Bobby Yanga kalogenda kukumbaka kukumbe mukulu nze mbuuza akalulu okawulira kapulensi okawulira Abaganda tugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owonzika ng'oyambe muyambe ekkiriza kati ebikolwa byonna bye wakola byatuwa amaanyi n'embavu abaana okufuna obuyinza n'obugumu niwankobadde tetuliiwo mugende mukola omulimu ffe muli tujja mu mbeera gye tulimu essaawa zino ndowooza sofalale ze waakalaba be wasiba golooza nabe emizimu gyabwe gikyakoladde balamu kati bagenda kubba ssente n'akabikka omulalo ojja katonda bakubalira kwata edi mutwe Kyagulanyi omumaze kwata kiro kivumbi Kyagulanyi omumaze kwata smart Kyagulanyi kuma ogwo ninyoko gwe Museveni gwe lindako ogwo ninyoko bagambe bakuwe ssente zo first and foremost njala kutegeeza toli wa kitalo nga gwe bw'olowooza bannayuganda bonna bakimanyi oliserwajja okwota waleeta wajja n'ennyoko okusaba obuddamu ne mufutubbalako ensi yategedde mu kutegera kye kizibu kye musanze kandi okuvire ku ntono bwe mutuula eyo mulowooza eby'okukola bingi nnyo kakati nno tulina okukanula eriiso tubeere verekini n'okumanya butya abasajja bano obukodyo bwe boolese oba bwe bateeseteese okukozesa oba oliawo mu kubuzaabuza akalulu kaffe kyova olaba nga bakugamba nti kalonde bw'omala okukalonda beerawo okakuume bw'omala okukakuuma era okabale bw'omala okukabala bakalangirire gwe otandikirewo okuserebuleetinga kasaba beera nga ku polling station eyo tumaze okubeera nga tuwangula tewaliiwo okutugamba kigambo kirala era ensonga lwaki olaba nti protest vote ampuliriza kati wuliriza omusajja ono gw'olaba amanyikiddwa nga Dini Lubowa tebuvuddeko ono azze alima empindi ku mabega ekibiina kya National Unity Platform era ng'ono yalayira mu bigambo bye n'agamba kaabe lubaale kaabe Katonda ate kukuba NUP agiteeke ku ttaka mpaka nga Pulezidenti Kyagulanyi akkiriza mbu Wakiri n'amukyaza ku mukutu gwe ogwa TV10 gano mazima kati wuliriza ampuliriza omusajja ono gye buvuddeko yakwatibwa bwe yamala okukwatibwa yatwalibwa mu kkooti olwatukibwa mu kkooti olwatusibwa mu kkooti bw'atyo yasindikibwa ku meere eruzira era ng'emisango egimuvunaanwa gisoba 50 bano nga bamulumiriza nti musajja gwe ozze olumya abantu bangi ozze oyogera ebigambo bingi ku bantu oba oliawo ebitaliyo eby'obulimba ng'oggyeko n'okwogera ebigambo by'obulimba beppo n'okubeera ng'abantu abamu
obavumaavuma nobeera ng'obalengeza nobeera ng'obaweebuula okubeera ng'obambula ebitiibwa byabwe kaakati nno ogenda kuleppuka n'emisango. Era omusajja ono wenjogerera yaleetebwa mu kkooti. Bwe yaleetebwa mu kkooti ne bamubuuza bye baamubuuza, bw'atyo yatandika kukaaba amaziga gennyini n'atulukuka amaziga. Teyakaaba yekka, bw'atyo ne maama we bambi n'agattako okukaaba amaziga n'amugamba, mwana wange bulijjo nkugamba vva ku bantu, walemera ku bantu, lwaki tova ku bantu? Bw'atyo maama we n'amukabya amaziga. Kati wuliriza, okusinziira ku mawulire ag'omunda, okusinziira ku bigambo abakuba ttooki ewala, bagamba nti Diini Lubowa ono bwe kataligirya, bw'atawonga nnyo, bwe kutaabe kusaba nnyo, bwe kitaabe kisonyiwo okuva ew'omuntu yenna anaabeera mu ntebe, oba General Museveni anaaba akyalimu, oba tunaaba tumaze okulonda akalulu nga Mwami Kyagulanyi yagirimu, entebe y'eggwanga Uganda nga pulezidenti. Kaakati nno ono ayolekedde okuvundira mu kkomera. Wuliriza ggwe, ayolekedde okufiira mu kkomera. Jjukira nti omusajja ono gw'olaba ali myaka 40+. Kaakati bw'ogattako emyaka egikunukiriza okubeera mu 20, bwe kibanga emisango egimuvunaanibwa gimusse mu vvi, ono ayinza okumala emyaka 20 mu kkomera, kubanga jjukira emisango egimuvunaanibwa gisoba mu 50, nga kyategeezeddwa nti bwe banaaba bamuwadde beyiro ku musango guno ate nga bamuggulako omusango omulala nga bamuzzaayo ogutaliiko beyiro, bwe banaamuwa beyiro ku guno ng'ate battukiza omulala ng'era bamuzzaayo, bwe banaamuwa beyiro ku guno ng'ate battukiza omulala nga bamuzzaayo, nga kino kitegeeza bw'atawonga nnyo, bw'atasaba nnyo, bw'atavunnama nnyo, bw'ateegayirira nnyo, bw'ateetonda nnyo ku bantu bazze ng'asobya, ku bantu bazze ng'ayogerera ebigambo ebitaliiko mutwe n'amagulu ng'agamba nti gano mazima, yandivundira mu kkomera. Era omusajja aleese bwino n'abikula ebyama okusinziira ku mulamuzi eyali mu mutambo ogw'omusango guno ogw'omukulu oba omwami amanyiddwa nga Diini Lubowa. Omulamuzi eyagulimu yategeeza ebigambo byali bitonotono naye ng'ebigambo ebyo byankizo nnyo oba nga byamakulu nnyo okusinziira ku musango ogwali kugenda mu maaso essaawa eyo ne Diini Lubowa. Njagala tukwatagane ffenna ampuliriza, tugendeko mu bigambo by'omulamuzi owulire akaliga kuno. Nzize Lubowa mpa kulya ku lusaniya lubadde luwooma naye nzize na lugambo. Bannange nakola video that went viral nemutantwala nga serious. Some of you took me serious, others did not. Nendi wano bategeeza obakakasa Diini Lubowa yayokya in the wenti yalinnya ku bugere bw'abangi. He did not know when he was doing this nti ebintu bijja mukyukira beere bibi bwe biti. To him, he thought it's like any other business as usual. Njagala tutunuulire ku bigambo eby'omulamuzi byakozesa. First time nga bamuleese mu kkooti, ebigambo tubigendemu emabega waabyo. Yagamba nti tubadde tukulinda, kkooti yandibadde yayabuse dda, naye tubadde tukulinda ojje mu kkooti. Bwe baba babadde bamulinda, what is the essence behind it? One, muntu abadde alindibwa nga bamwetaaga, he's on a wanted list. Two, yalina okulindibwa ajje, n'ebigambo bye yakozesa omulamuzi byali biraga nti ebintu bino nga bwoze nga batubadde tukulinda, kati tumaze okufuna katukunyige. Omulamuzi n'addamu n'agamba ng'obudde bwe bugenze, tuli mabega wa bigambo byayayogera, ng'obudde bwe bugenze katukusalire ogende wa. He did not know kuba yayimirira ne mawulire n'agamba nga ataddeko empingu ati emikono gyombi gigattibwa, n'agamba mukuba ebifaananyi mumaze. Bwamala okuba ebifaananyi ye yalowooza akubye hiiti agenda kuvaayo oluvannyuma ennyo ajje
nti nga bwakola bulijjo akoze views bajja mufaako. Dean is not going to leave the prison until all the cases 57 zonna zimaze omusomebwa. Ne bwamufulumya bwe bati kese endala emukwata nemuzaayo, ne bamufulumya bwe bati paka bantu balinga babiri obwogo. Mukulembeze wa ggwanga mugamba nti nkuddiddemu. Kye mulina okulwana Dean okuva mu kkomera. Mukulembeze wa ggwanga gamba nti musonyi mwejeereza. Without that, let's not tuleme kumala budde twogere tulabe nti tumukwatirwa ekisa, tulabe ekyo tekijja kukola. Nze gwe mulaba nze Dean Lubowa yajja n'asindika amagye. Nze mulina ku video nga zeewange yeekalakasiza ewange ng'ayagala kusiba baana n'agamba eyo apu nino jibba. Ebigambo bye yakoze nino jibba. Bw'aba alina jibba alina gitwala kabwake n'agamba omwana gwe nja kwetissa enku otambule mu kibuga ng'oli bwereere. Ko omwana n'amugamba ndowooza osaaga. Yamwagamba agenda mwetissisa enku mu kibuga naye n'amugamba ebyo byoyogerako osaaga Dean. Dean yajja ewange n'asindika amagye. Ate abantu bemmanyi ne bajja ne bankimeba tebansibaako mpingu nedda. Baŋŋamba tugende. Ne bantwala bulungi ku poliisi. Bwe natuuka ku poliisi ne oyo OC, officer in charge of that case, n'akubira Dean nti bamuleese Kagolo. Nze mpawaabira nteeka ku musango ogwo nti nabba n'abaana. Tampangayo Dean mitwalo giwera 10. Sikifunangako. Sikolangako naye. Nti ndi mukozi we agenda kunsasula. I was always a consultant. Nga mbuuza ku bintu byenjawulo. Dean ng'ajja n'anneebuuzaako tufunye app kati tufunyeeyo waliwo n'omwana bamuyita is a software akola mu mirongooti. N'amufunira n'amugamba Dean funayo miliyoni 50. N'agamba ezo sente nzirina. Yasasulako miliyoni ezi ne bimulemerera. Ne bamusazaamu nga batandise omuwa channel omujjukira channel eyali eyaka miliyoni nga bagamba kamiliyoni akoze TV eyo channel bwetyo ne bagimuwa nemulemerera ne bamujjako. Adde ewange ankwata banawe mbakulya Lusaniya. Lusaniya luvalo musofizi Lusaniya Gombyazi Lusaniya. Gombi akola Lusaniya tuzeeyo ku kiri. Bankwata tuyombera mu poliisi nze bamaje okunzijamu engatto. Gwe mulaba abali tebanaba kunzijamu engatto. Nga muganga ngamba bino ebintu bya government gwomanyi ozanyira ku state. Ne mugamba ani agambye nti nzanyira ku state. Dean wampaako sente. Wankwasa ku sente Dean Lubowa. Tozanya nze nja kusiba muli babbi. Naga Dean nze gwogamba okubba. Mu myaka gyendiko mulaba n'envi zitandise okujja. Nze nkubba. Nagamba muli babbi oderinga n'abaana. Nemugamba twale eri ebyo byokolako abantu babikola akoladda. Kati tuba tuyombera mu ofisi ya OCCID. Bantu tennateete. Bamanyi. Nagamba oyo soko mu muzeemu ne bantwala engato ne bazijjamu musipi ne bagujjamu ne banyingiza. Dean najja mu kaduukulu n'antunulako bw'ati n'agamba mmwe abo bonna nino bakwata ate mugenda paka Luzira. Mugamba naawe ne bwe ngenda Luzira golooza ngenda kufiirayo. Naye Dean nze navaayo mu nnaku ezi nasulayo enkera n'envaayo. Dean ogenze mu mwezi ogenda mu myaka 2 mwezi. Bwe kuba kuloga nja kuloga ngendeko ne mu ssabo. Golina jembe lya Lubowa erikutambulirako. Nzine jembe lya Katonda erintambulirako. Nja amavivi ganaanuuka ganajjako gundi zigida z'Abasiraamu
No, that is not fair. Honestly, it's not fair. Ozeno nsaba. Nenkugamba kankuyambe. Nze agenza okuyamba. Nze bw'okwata n'osiba nti ndi mubbi. Nga nkuwadde abaana bakuyambe. Just think about it. Guys, do you think it's fair? Nze wegamba nti kansabire eddiini bongere omusiba. Bantu bameka bakoze nabo. Abaali naye emyaka ku myaka. Mukitunuulire. Bonna baddukayo bonna. Kati waliwo kana akasajja akabadde nga ne galubindi nga koogera naye. Oyo kagole yali kalina n'ekibobe mu nnyindo. Naawe bakunoonya. You are the one at large. Omulamuzi yagamba others at large. You are the one at large. You don't know. Nze ndi at large kale. Ne baba noonya ku one of the. Ate nze ne bamala bankwala. Nze nfuuka state witness. Nze ku ddiini nfuuka state witness. Ne bakwongera ne bakusiba. Akwagaliza ekkomera. Abakwagaliza ntaana. Dini wanjagaliza entaana. Lwaki sikwagaliza nange entaana? Sigambye nti fa by the way saagala ofe. Nenjagala omanye ensi. Nti ensi si yakuzanya. Bino yoya changa gwe. Nze ndi jembe lya lubo we litambula. Tambula. Nze ndi jembe ngengala azikola. Nze ndi jembe yayogera nange nga ne mwagu kankana gwe. Kati ajja kusasulira myaka aga. Boy oyinza okuyigira n'emyaka 5. Kambaleka mbeere bulungi. Mungere okulaba. Beera bulungi. Bye. Mukama abakuume. Dini naawe akuume. Omala emyaka aga. Mukomera. 20 years. Kakati nno atugobere ku mukuto gw'enkyukakyuka mukwano gwange ampuliriza. Webale nnyo okutambula naffe. Webale nnyo webalire ddala. Kati wuliriza. Omukulu ono gw'olaba ye Honorable Geoffrey Rutaaya. Era ng'ono akiikirira abantu b'e Kakuuto nga bwe nakutegeezezza. Olunaku olwajjo wabaddewo okulya n'okkomba essowaani ku kyalo ekimu eyo mu constituency ye ey'e Kakuuto. Kati wuliriza ampuliriza. Honorable Geoffrey Rutaaya ono agamba ayinamu abantu abagenda nga bamulima empindi ku mabega. Wuliriza nnyo. Ayinayo abantu abagenda nga battattana erinnya lye. Waliyo abantu abagenda nga bamusiiga enziro. Naye ng'ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku oba ekyewunyisa, abantu abo yamalako n'ebbanga egikwata eyo myezi 6 nga yabaliisa, nga yabasuza, nga yabalabirira n'abafunira n'emirimu. Kaakati nno bano bakwatagana ne bamafiya ne bagenda mu constituency ye. Wuliriza okuyamba kulungi naye ate kubi. Honorable agamba okusinzira ku bigenda mu maaso mu constituency ye, agamba waakiri bandibaddeko abantu abalala naye abantu bano beba ku lusegere. Wuliriza emikwano n'eŋŋanda. Abantu ab'oku lusegere ennyo be baayitamu okulaba ng'ono bamusuula batatana erinnya lye. Kaakati bamafiya baayita mu bantu abo abamuli ku lusegere. Era bano nabo tebaatuula, tebaazikiza, tebaazirika, tebaaweweera omulimu ogwabakwasibwa, ogwasasulwa oba ogwasasulibwa okubeera ng'ono bamulwana balabe nga bamukuba ku ttaka bagenda nagwo mu maaso. Wadde nga bano bangi yalinga yabalabirira, nga yabasuza, nga yabaliisa, beppo n'okubawa emirimu ng'era emirimu bakola ne babasasula bulungi nnyo kye baamusasulamu kubeera nga bagenda nju ku nju. Wuliriza abantu, luggi ku luggi. Wuliriza abantu, kyalo ku kyalo, kyalo ku kyalo nga bagamba omusajja oyo Rutaaya mubi nnyo. Mu bantu ababi Rutaaya yakyasinze. Wuliriza abantu betwesiga. Wuliriza eŋŋanda n'emikwano. Mwami Rutaaya asinzidde mu meeting eno nga bw'omulaba bw'ayimiridde awo mu ngoye ze eza white ne green n'ayagala okukaaba amaziga. Era ono ayogedde ebigambo bikambwe ennyo nga bifumitira ddala paka ku mutima. N'agamba kya nnaku nnyo okubeera ng'abantu tutambula nabo, tulya nabo, tusula nabo, tunywa nabo, naye ng'amazima gennyini amatuufu be Bayuda bennyini abawedde emirimu. Honorable Geoffrey Rutaaya ono eyafutte bendera okukwatira bendera ekibiina ekya National Unity Platform
Jibuvuddeko nakolera akatambi ng'abantu b'ekakuuto bamuyozayoza okufuna kaadi eyo oba bendera okuddamu bakwatira ampuliriza obaka bwa paaliyamenti. Era ono abantu bamusaba bwe kiba nga mukyala we asobola okwesimbawo naye ajje yeesimbewo nga Woman MP mu kitundu kyeyo abantu nga be bamusaba. Kaakati nno wadde ekkumi terikyawo omu mulimu abo abaafuuka nga empulunguse abagenda nga batambula kyalo ku kyalo nga bakonkona luggi ku luggi ng'erinnya ly'omwami ono bagezaako okulisiiga enfuufu okulisiiga ebisooto. Kaakati nno n'agambye kabeerwale kabe Katonda banagenda kufaafagana nabo ng'obuyinza bwe bulagira. Wali abantu abatasiima buli kyenkola ne bwe ndeeta ambulensi oli agamba gwe wandimpadde omutwalo n'omubuuza bano bonna banaali omutwalo gwenkuwa. Ebale nnyo ekyo kibagamba maaso ku maaso era singa Nasumaani abadde onandimbuuziza ti ogenda ogamba abantu sikoze gwe mwanyita wazikimadde ezizo tezimulisa yazikimadde emityeri. Labisa. Biru z'abaana abalwadde talina biru zange. Labisa. Obutasiima buli kasasa. Kati nga Ivan nkulaba ng'onjogerako ne ŋŋamba Ivan tosobola na kunjogerako wandisirise. Osobola okuwulira abantu bano nti wejje Kampala ne kupansiza hoteri emyezi ena nga nkuwa ne transport nekkuya n'obuli. Lwaki amazima temugoogera? Waliwo abalina okunjogerako obubi n'abatalina kukola ki? Bandi abantu abanwanirira tebaafunangako wadde akajiiko kati otunuulira ng'oyo Ndiba taafunangako wadde emitwalo 5 nga giri wamu eki. Ne kasajja katukasiba katambula mu bantu tuwezeeyo lutaaya. Ndiba nali kwadde ku mitwalo 10 egyawamu. Ne sente atuwa oyo. Sente atuwa. Banagula ebyokunywa. Kasasa mukaluubuza. Ndiba mulabe duka. Era mama mukazi bw'olyogera ekintu nja kuvaayo. Abantu bonna n'ogezaako n'ogamba bannange tenti nazisoosa kasasa ate ne bakuvuma tenti byo byakaddiwa nze mbikozesa. Byakaddiwa ani abikozesa? N'obawulira n'ogamba bannange kasasa kiki? Kasasa ono mwanondera mbeebaza nnyo. N'otuuka ng'ebintu ebajeti gyenteeka kasasa esinga gyenteeka mu ggombolola y'ekyebe ku kyalo kasasa esinga gyenteeka mu ggombolola namba ey'ekyebe kyebe mbeera mu 1307 wano tulonda abantu 4 nimunkaluubiriza nnyo n'owulira nga bagamba tetwagala kutunulako wagula ebitaala tebikyayaka n'obabuuza ebitaala by'abaali tibababbako battery. Bannange nze yakugulira ebitaala ne battery bwe bababba battery nze nagibba. Nosanga ng'ensonga eri awo nti lwaki ebitaala tebyaka battery tewamanya nti bagibba n'ogamba bannange battery ate nze nagibba. Byekakuuto maama esukizira ndi nkutumiddeko nnyo Beppo ne muganda Nkakeeto mwebale gye mutuusaako engalo kati mpuliriza bulungi. Emakindi West nga bwe nakutegezezza kitokota si kisaanikire. Omukulu ono gw'olaba ye Musiri David era ng'ono yali ayagala kaadi ya NUP okubeera nga yakwata fulaga ey'Amakindi West era ng'ekitundu ekyo kye kirimu omusajja amanyiddwa nga Alan Sewanyana. Ono yasibwa okumala ebbanga eddene ng'alina omugenzi Muhammad Segirinya banombu nga bavunaanibwa omusango gw'okutemaatema bannayuganda wali mu bitundu ebya Greater Masaka. Era abantu abakwate mu 20 be baatirimbulwa be battibwa naye naguno guwaka ampuliriza bagamba nti abasajja bano bazze omusango ogwo wabula tetulabangayo kkooti bwe basalira kubanga omu ku bo yafa ye mugenzi Muhammad Segirinya ate nga asigaddeyo ye Alan Sewanyana. Ekkooti eringa eyabivaako ebyabasajja bano eringa eyabivaako kaakati nno n'abantu abo kigambwa mbu famire zaabwe
zagenda ziweewayo obusimbisimbi nga bamanyi gavumenti y'eggwanga Uganda buli famire bagenda bagiwaayo obusente babaayo oba bukadde 10 oba bukadde 10 buli famire z'abantu abo abaafa bukadde 10 kakadde kamu mujja kunzijukiza ab'e Masaka musinga okubimanya naye ng'ensimbi ezo z'abawe ba gavumenti mbu ebakubagiza. Kati wuliriza Musiri David ono Makindye West bwe yamiddwa fulaga yavudde n'ayogera ebigambo bingi nnyo n'ebitasaana okusinziira ku kifaananyi omusajja ono kyabadde atwalibwamu mu kibiina ekya NUP. Yayogedde ebigambo bingi nnyo byesinza kubeera nga nziramu wabula ate nga sinza kubeera nga munenya kubanga bwandiba obusungu omanyi abantu abamu bwe banyiiga balemwa okukontrolinga obusungu bwabwe ne bafundikira nga ekyandisembyeyo kye basoose. Kati wuliriza omusajja ono agamba agenda kwesimbawo ku bwannamunigina. Agenda kwesimbawo ku bwannamunigina Makindye West wabula bw'oba otunuulidde omusajja ono n'otunuulira ne Zaala Mara Luyirika ampuliriza gwebanga gwogaba kaadi za NUP abantu bano bombi nga bali babiri ku gurawundi ng'oggyewo obukyayi ng'oggyewo okusosola ng'oggyewo gamba nti ono musajja oli mukyala amazima gannyini kaadi oba ogiwaani bw'oba otadde ku minzaani abantu bano bombi ono gwolaba mwami Musiri David talina we yali abaddeko yadde LC wanu Chairman talina we yali abaddeko yadde kansala yadde oba meeya kakati gwaliko abadde kansala emirundi egisuka mugumu ogwokubiri abadde speaker ow'olukiiko olukulu olwa Kampala Capital City Authority Zaala Luyirika yabadde speaker Capital City Authority. Kakati nno jjukira nti abakungu mu kibiina kya NUP bwe babeera batunuulira omuntu tebatunuulira muntu olw'okuba ndabikayo olw'okuba oli musajja olw'okuba oli mukazi olw'okuba oli mulungi wabula batunuulira byonna ebyetaagisa omuntu okuwangulira ekibiina ekifo. Ekibiina kyalaba nga Zaala yasaanidde. Kati omusajja ono asomeseddwa bw'ati. Nabadde nakitegeddeko dda nti muganda waffe Musiri David ajja independent n'ekyo kyabadde tekinzijaayo gye ndi nasigadde nsirise naye bwe ngudde katambi nga Musiri David asabula ekibiina kya NUP ng'atandise okulabisa ne ŋŋamba kati kankole vidiyo eno Musiri David nkukoleremu ekibalo mujja kuŋŋamba Musiri David namutegeera ddi. Musiri David yali alina ebizibu bye byemakerere bamususpendinze nga musajja activist mulungi yeekalakaasa nnyo kati yaddukira ku kibiina kya NUP ndowooza ng'ekyalina people power ne gundi nga yakaddukirayo nnyeko Deriki twatulako mu meeting nga y'abantu nga 12 awo ffe twali bafuutu soja baawo tetuvaawo kati ne tubawuliriza Musiri David nga sitole ye ekwata ku mutima yatunnyonnyola bazadde be baafa oba baafanga atyataaka nga basiba mutabani waabwe ng'adde yeekalakaasizza oba muzadde n'afa ebintu byali biwanvu nnyo era nga Musiri David awe natandikira omwagala era nga mwagala nnyo activist mulungi ate ng'ebizibu byayiseemu bingi naye era n'ennyeko Deriki naye n'ayogera kakati tutuuse mu kaseera kano mbadde nkuzaayo emabega era tutambudde nnyo ne Musiri naye mu kaseera kano akakaadi kati kampeemu Musiri David ekibalo ate ngenda kubeera polite nneme kunyiiza n'okunyiiza abo abakuwagira wazze independent ekisookera ddala siina lukusa lugaana muntu kujja independent yensonga lwaki nasirise nze ndi kwambulera tiikinga naye omuntu oyo yeesuddemu akambaayaya nga badde wa NUP najja independent siina lukusa lumugaana kujja kyekisooka naye ate toyina lukusa naawe kubeera ng'osawula ekibiina kya NUP ng'oyogera ebitakwatagana kati katugende ku kaadi Musiri David 2021 yasalawo n'aviira Ssewanyana era abantu twamuwaana nnyo ne twaga nti kyakoze kirungi naye kambajjukizeemu Musiri David ne Ssewanyana Musiri ye yali ow'amaanyi tiyaviiramu omunafu n'abeera muzira oba ye yali omunafu eyakkiriza nti abansingako n'ava mu leesi nze ngamba akasajja by then era kaali kamusinga amaanyi omunafu yarealizinga tiyabanga bano bapolitician abawoza nina ground nga ate tayina naye yakkiriza kyali n'ava mu race awo nvuddewo sirwawo katuzze ku guno omulundi Musiri David okukkiriza n'ova mu race emyaka 5 gino egiyiseewo my brother dynamics z'ebyobufuzi zikyuka ba new players bajja mu kintu oyinza okugamba nze nvuddemu mu maaso eyo nze gwe bajja oggiwa kaadi omanyi baani abanajja so okubanga luli wavaamu
ekyo tekikuwa garanti nti gwe alina qualification ku luno okubanga gwe yandibadde afuna kaadi. Olw'ensonga oli wavaamu tukube tooki ku bantu be weesimbyewo nabo oba bobadde ovuganya nabo. Katutandikire ku Zaala Luyirika. Zaala Luyirika atutandikire ku Ssewanyana yennyini. Singa ekibiina kyalinga kyakulonda wakati w'abantu babiri, Ssewanyana nga incumbent ne Musiri David ani afuna kaadi nga bagoberedde ground n'ebisigadde, mbabuulira Ssewanyana abadde agitwala. Oyinza okuba Ssewanyana tomwagala naye bw'oba comparinga ground y'abana ababiri era asingako ku Musiri. Musiri amusinga buno bubinja bw'abavubuka abakambwe. Era Ssewanyana singa mwali Musiri ng'oggyeko Zaala atutte kaadi ani yagitutte, singa mwaliwo ne Ssewanyana babiri era Ssewanyana adde akusingako abadde akutwalako kaadi omulundi ogwokubiri. Kino nze nkikubuulidde. Kaakati awo tuveewo kitegeeza Ssewanyana era akubaddeko waggulu. Tugenze at one point waaliwo Mulyanyama nga muli ku kaadi ye mugivuganya at one point nga tannakulosinga kudda mu east. Singa mwali babiri ne Mulyanyama ekibiina kyandiwadde ani kaadi era Mulyanyama yandibadde akutwalako kaadi. Oba okitegeera kati awo oli mu kyakusatu. Kaakati tutaddewo Zaala Luyirika naye katumuteeke mu picture. Yasooka kusaba kaadi yeeyo era yamaliriza ng'era ali ku kaadi yeeyo. Singa wabaawo wakati wa Musiri David atalina mukulembeze yenno bakubwa kansala si sipiika nga Zaala bwali ate ne ku ground nti awo Zaala awo eyo gyazaalibwa gyakulidde eyo simanya katwe biki ebyo n'ebisigadde. Singa babadde babiri bano nga si kwekubiira nti oba Zaala simwagala oba ki nga bali babiri olondakaani oba ekibiina kyandiwadde ani kaadi ani yandibadde ne upper hand okutwala kaadi eyo ku Zaala ne Musiri nga baliwo babiri tewaliwo mulala yenna. Nkulayirira Zaala yandigitutte. Okitegeera factors zonna ne bwenzi mbadde njagala factors like keeping other factors constant naye ne factor endala ne bwenzireeta kuba kati akalulu Museveni yakafuula commercial nti akalulu bw'oba toyina ssente bayinza n'okukakutwalako kayinza n'okukulema okukuuma n'ebisigadde. Nsookedde ku kya ground n'enkulaga kati Musiri agenze mu kyakuna nti Ssewanyana bonna abeegezeza mu kaadi awo Mulyanyama Zaala bonna abadde bagimutwalako. Mujja kwekwasa Zaala yavuddewo okujja ofuna kaadi yakoze eki naye era badde bagimutwalako. Kati tugende mu finances kuba tukimanya akalulu kakuumibwa keetaaga ssente n'olwaleero tugenda ku Zoom meeting President yagala ssente ez'okuteeka mu kalulu okulaba ng'atambula ng'amobilizinga ng'akola n'ebisigadde kalulu keetaaga ssente. Nakibagamba bw'ogenda mu finances ani munafu kwago gonna amannya genkoonyeeko era asigala Musiri oba mukitegeera era asigala Musiri. Nze ndi political analyst seekubiira kwa ne Musiri mukwano gwange ate ndi polite saagala muvuma saagala baako gwenyiiza era asigala ki Musiri nga ali mu kyakuna era asigala tagifunye. Kati muganda wange Musiri ensonga eri bweti nga bwe wajja ku NUP ku People Power ebiseera ebyo n'otunnyonnyolamu kati ffe watusangawo na kati tukyaliwo tukyali bafuutu soja tukyatambula na mukulembeze ne tuli enfuufu kubanga twategeera kozi nti tekiri ku kaadi tekiri kukulembera naye kugusa mukulembeze. Beerako nga ffe kuba nange siina kaadi batoke wondabirawo nange siina kaadi ndi awo nkyali ku kozi. Okitegeera tonyiiga nnyo tokola ki naye muganda wange ensonga ebyobufuzi bikyuka dynamics zikyuka. Nze singa nali ggwe nga nze advisor ne mu 2021 bwe nandivudde ku kiri ekifo nandikutteyo ekyobwalodi kansala automatically baali bagikuwa n'osooka okulembera ku bwalodi kansala n'olaga ki ky'osobola okukola wandigenza okujja ng'ate kaakati oli w'amaanyi mukko. Era ne kuguna omulundi singa nali ggwe nandikubyemu ttooki n'entunulayo nendaba abantu abaliyo ne ŋŋamba kaakati kambeere nga Katongole Julius kangendeko ku bwalodi kansala nsooke mbeerekaawo wandibadde ofunayo ene elective position n'osooka ositamako nga bw'obaza nga bw'oswama ekifo ekyo. Naye ku ssaawa zino we tuli muganda wange ekibiina kyagala omuntu anaakiwanguza. Kino kankikugambe
kaadi z'obwa MP ezimu zisukkako ne ku EMC n'abakulu ne bazitunulamu ne bagamba ani anaatuwanguza. Maanyi ga Mbuleera tugamba Mbuleera tiikinga n'omanyi lwaki baveetinga abantu. Baveetinga balabeko omuntu asingako nti yadde singa byali bya Mbuleera yokka singa bakugamba gwe gikwate naye yadde amaanyi ga Mbuleera mangi nnyo naye era babaveetinga balabeka ali waggulu anaawanguza ekibiina. So sometimes waliwo ebintu byolaba ng'ekibiina kyayagadde omuntu anaakiwanguza. Bwentyo nno bwe nsobola okuba polite eri muganda wange Musiri David, muganda wange kakkana tosabula kibiina, siina maanyi gaggana kujja independent, naye ne bw'onojja independent awo siraba ngeri gy'ogenda kuwaguzaamu kulaba nga bakulangirira ng'omuwanguzi. Amannya n'eddoboozi batoke yenze munnamu. Era nkuleetedde ebifo bisatu NUP byegenda okukozesa amaanyi ag'ekika ekya waggulu okulaba ng'ebijjayo, eiza okubifiirwa oba okubissaamu amaanyi ag'ekika ekya waggulu okulaba nga bivaayo. Ekifo ekisooka kye kya Nnyendo Mukungwe. Nnyendo Mukungwe kye kifo ekirimu omubaka wa Parliament era yali Leader of Opposition Masias Mpuuga. Masias Mpuuga dynamics z'ebyobufuzi engeri gye haziruddemu agenda kulwana n'okulaba nga afiirawo okulaba nga yeddiza ekifo ekyo. Ate yo NUP kyetayagala kubanga NUP yajja emaliridde ng'eyagala ekimusuuze. Jukira singa Masias Mpuuga afiirwa ekifo kya Masaka Nnyendo Mukungwe mu byobufuzi bya Uganda eby'okumutendero gwa waggulu agenda kuba asiimuuse. Y'ensonga lwaki agenda kulwana okulaba nga afiirawo okulaba nga ekifo ekyo akizza. Ate nga ne NUP omuntu gwe yamutaddeko okumusuuza ekifo naye si mutono e Masaka. Jukira factors ezigenda okukulembera mu kutwala ebifo by'e Masaka zigenda kwokanamu ku factors eza 221 nti luno factors endala nti wadde Masias Mpuuga ayagala okudda naye ate jjukira ekibiina kya NUP eyo gye kirina amakanda era gye kirina emirandira gyakyo egikyasinze mu central region oba gye twaliise Buganda. Masias Mpuuga ono gwe bamussaako gy'aviira musajja w'amaanyi e Masaka. N'ate Masias Mpuuga singa bamukuba akalulu kano agenda kuba asiimuuse ebyobufuzi by'eggwanga ebya national ate ye kyatayagala kukkiriza era kyatagenda kukkiririzaamu kubanga embeera y'ebyobufuzi yagibala bubi. Singa Masias Mpuuga yajja ku bwa president ne yeesimbawo newaataalifunye bamulonda oba newaataalifunye kyakusatu oba kyakuna teyali kakkanyizibwa nnyo nga bw'agenda kukakkanyizibwa ku bwa MP mu Masaka Nnyendo Mukungwe kubanga singa Bobi Wine avaayo oba singa President Robert Kyagulanyi Ssentamu avaayo n'awangula akalulu ka Nnyendo Mukungwe gy'aviira n'awangula constituency eyo, Masias Mpuuga agenda kuba agwiridde ddala n'enkoona n'enywa completely. Kyova olaba agenda kukozesa amaanyi ga state yonna, agenda kukozesa amaanyi ga state okulaba ng'ekifo akyeddiza. Bw'oba obadde tomanyi byabufuzi ebadde bizanyibwa nakalungi engeri gye badde bakabbamu mu Masaka, leero ogenda okukakasa. Kati kyova olaba kati NUP guno omusingi oba NUP enkola gye yataddewo ey'okulonda manvuuli yegenda okuwanguzisa gy'aviira akalulu k'e Masaka mu Nnyendo Mukungwe. Kubanga dynamics z'ebyobufuzi okuva mu 2021 okutuuka kati zikyuse. Luli twalina factors nyingi nga zigamba nti tulonde Ambuleera, tulonde Lwedi, tulonde people power. Ekyo ne tulonda ne tuleeta ababaka bangi mu kimu Parliament ne Bobi Wine ne tukola ki ne tumulonda. Kati obudde buno buli omu asikaza wuwe. Ekibiina ky'NUP kyataddewo enkola egamba nti kati tulonda manvuuli naye abantu nabo tebatudde. Kati yejjukira ono Masias Mpuuga alina endowooza egamba nti yewe Masaka era abakatoliki bamukkiririzaamu, bano ba elite b'e Masaka basima abamanyi politics bamukkiririzaamu, yalowooza awo akalulu we kali. Kati ate ne NUP yeegamba tulonda manvuuli gw'ogwawa. Kati ogenda kulaba okusoomoozebwa okugenda okubeerawo singa Masias Mpuuga akalulu k'e Masaka kamukuba
Masias Mpuga wamegibwa akalulu k'e Masaka mu byobufuzi by'eggwanga ku national level agenda kuba asaanyeewo. Kyova olaba eno waggulu yalowooza nti yatyayo kumba ate yeetemerako ettaka. So nga singa yajja waggulu era kyalibadde tekikola nnyo mawulire ng'ameggeddwa oba talibadde tekikola mawulire ng'akutta oba kyakusatu kyakuna kyakutaano ge gaalibadde amaanyi ge ku national level kubanga ekyamujja mu NUP yali agamba nti NUP engeri gyesambamu ebyobufuzi byayo oba engeri gyetambuzamu ebyobufuzi byayo engeri yakyakayiga. Ne tugamba oba gwe Masias Mpuuga ogamba NUP gyewajjamu n'ekuwa kaadi n'ojja mu nnyendo mukungwe ogamba engeri gyesambamu ebyobufuzi byayo engeri yakyakayiga okoze ekibiina ekikyo. Kati kiki ekikulemesa okwesimbawo ku national level? Ye n'alowooza bano abamuwa amagezi ne bamulowozesa nti agenda kuteewa waggulu kijja kumwokya. Naye ne yeerabira nti ate wano waali kati ate avudde embuzi weeyotera oba embwa weeyotera kati ate ayingidde munda mu kyoto. Nti Masias Mpuuga akalulu kano singa kamulema okugyayo mu nnyendo mukungwe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amumeggerayo n'ataweza na bitundu 3 ku buli 100 ebyobufuzi agenda kuba asiimuuse mu byobufuzi by'eggwanga. Kubanga abantu bakyalina n'ennyonta eri ey'okugamba nti ffe tulonda kibiina kitugenda kulonda muntu. Kati Javiira amanyi g'alina jjukira musajja mugagga mu Masaka ate alinayo sheya ate ono Masias Mpuuga tasinga Javiira mugagga omusajja oli alina ssente empitirivu alina ssente empya n'enkadde ne Masaka agiruddemu. Era obageraageranya ne bano abasajja baani bano basempijja abeerwengo basajja bagagga nnyo mu Masaka. Kati Masias Mpuuga yalina ekirowoozo ekigamba nti wano mu Masaka mwefiira era wano mu Masaka sivaawo. Kati agenda kufuna okusoomozebwa okwo. Kati yo NUP okusoomozebwa bwegenda okufuna waawano nti Masias Mpuuga alina abakatoliki abamukkiririzaamu ne bano ba elite abalowooza nti bo bebategerera ebyobufuzi bebategerera Masaka. Tovola ba NUP bwe baali batudde delegate conference yabwe yatuula mu bukukulu bwe baatuula ku NUP ku kitebe baagaana ono omukyala mwogeza ddembe okujja okwesimbaho ku mu Masaka City nga MP nga bamwagala asigale mu Masaka region akungire NUP obuwagizi kisobozese okuwa NUP amaanyi n'okusigala nga ya muzinzi. Kati Masias Mpuuga ate kyafubye okulaba nga ate amulwanyisa. Jjukira kati obudde buno buli woogezako okulwanyisa NUP gwe wadde kaadi oba osebengera era oba okka ku ttaka. Okiwulira? Kyova oyo omukyala oyo yeesimba okubwa mmeeya gwe bawa kaadi y'obwa mmeeya e Masaka City oyo omukyala mwogeza ddembe yaliko memba wa parliament 2016 ye agenda kusigala nga w'amaanyi ate ennono y'ekibiina agimanyi. Kati ate ono Masias Mpuuga obuzibu bw'alina agezaako okumulwana ate ng'agala kudda mu nnyendo mukungwe ate ng'NUP erina omusingi gwetambuza ogw'ekibiina kye ogugamba nti tulonda kibiina tetulonda muntu. Neweereeta ekidomola ng'ekisibye manvuuli abantu kibalonda ekyo kigenda kubeerawo. Kati bano babedi bwanika bamu siri mu kibiina kimu ne munywanyi wange Lukwago, siri mu kibiina kimu ne munywanyi wange Sseggona, siri mu kibiina kimu ne munywanyi wange Ssemuju. Wano okubanga waliwo ekizibu buli muntu ali bubwe ne tufuna obuzibu obw'amaanyi. Omu ku ffe wajja n'agamba Lukwago sikwagala waawo vaawo, Sseggona sikusanga waawo, Ssemuju sikusanga waawo. Tutandika okubuuza ekitambo kyakulinye ku makya weefumitiza ku lugendo twagala okutambula ezo embeera nazo muzeefumitirizeeko. Omuntu yenna bw'ajjanga gy'oli okubaako gwakugeera kya buvunaanyizibwa n'osooka omanye enkolagana wakati waageya ne gwe bageya mu kiseera ekyo eyimiridde etya. Kino kijja kukuyambako nnyo okusengejja ebikugambiddwa oba bituufu oba byogeddwa mu bukyayi oba byogeddwa mu busungu. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba akaze mmunya ayimiridde mu maaso g'abantu wadde nga baalubatu abakakasa ng'ekibiina ki National Unity Platform bwe kitali ku mulamwa gwa kugoba omulabe Yoweri Kaguta Museveni n'ensonga n'agiwa nti waliwo ebifo ewali abakulembeze ba opposition abagundiivu wadde nga si bannakibiina ki National Unity Platform naye ate National Unity Platform ebataddeko bakandidenti. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba weerabidde ekintu kimu
nti kuno si kwe kulonda kwe tugenda okusooka okugendamu ng'ekibiina ki National Unity Platform n'okulonda okuwedde okw'omwaka 2021 twakugendamu ng'ekibiina ki National Unity Platform. Ekyenjawulo ekyaliwo mu budde obwo nti wali naffe ate tewali naffe ng'omukulembeze owa bulijjo wabula wali mukulembeze wa bukulembeze kyokka ate mu bifo ebyo era twalinawo bakandidenti. Ewa Ssemujjunganda twalinawo kandidenti, ewa Lord Mayor Erias Lukwago twalinawo kandidenti. Ekyewuunyisa nga yeggwe yali avunaanyizibwa ku bukulembeze bw'ekitundu ekyo kye bayita Buganda mu kibiina ki National Unity Platform. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba ani oyo eyateekawo bakandidenti mu bifo ebyo nga gwe omukulembeze mu kitundu ekyo tokimanyiiko? Era Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba wakolawo ki eky'amaanyi okulaba nti ekyo kiyimirizibwa, era bwe walemererwa okukiyimiriza wazzaako ki? Bwe kibanga mu kiseera kino ng'eyo y'ensonga ekuyisizza abantu ekuvugisizza amafuta n'ogenda e Masaka nga yeekuyisizza abantu, teyinza kubanga ya bulabe mu kiseera kino nga teyali ya bulabe mu kiseera kiri, kubanga bano abakulembeze b'oyogerako abalungi ennyo sisuubira nti obulungi bwabwe bweyolekedde mu kisanja kino, wabula bwe babanga ddala balungi ne mu kiseera nga tugenda mu kulonda kwa 2021 nga kaseera baali balungi abatagwana kwesimbibwako. Lwaki mu budde obwo tewakiyimiriza? Bwe wabanga waaliwo abaakivuga nga ggwe tomanyi wakolawo ki? Era bw'oba okitugamba mu budde buno, lwaki mu budde obwo tewakitugamba? Era lwaki tekyakulekuliza? Omanye ebiseera ebisinga omukulembeze yenna buli w'obeera n'ebirowoozo ebirungi naye nga toyina wakubiteeka nga ne wooli tebabikkiriza, kya buvunaanyizibwa okulekulira nti benkulembera oba benkulembera nabo tetugatta birowoozo. Waalingawo Ssaabaminisita wa Bungereza, ndowooza yali David Cameron, ye yali ayagala Bungereza esigalemu mu mukago ogwa EU, European Union, naye abatuuze ne bamugamba ffe twagala kuva mu mukago ogwa European Union. Yugu bagenze mu kalulu ak'ekikunga era okukkakkana ng'abatuuze bawangudde Ssaabaminisita. Kyawaliriza Ssaabaminisita okulekulira kuba ye yali amanye ebirungi ebiri mu European Union nga baakulembera tebabimanyi, ekitegeeza nti akulembera n'abakulemberwa tebagatta birowoozo. Tosobola kukulembera bantu bwe mutagatta biki birowoozo. Yalekulira bulekulizi. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba, gwe lwaki walinda okukugoba? Era waki wasigala ovuganyiza mu kibiina ekitayina mulamwa gujjako Museveni olaba kikuba abakulembeze aba opposition ab'amaanyi wadde nga si bannakibiina? Lwaki tewalekulira mu kiseera ekyo? Bino lwaki tewabigamba bantu mu kiseera ekyo? Abo b'obigamba bakimanyiiko nti ye gwe yali avunaanyizibwa ku bitundu ebyo mu kulonda kwa bonna okwaggwa okwa 2021, era bakimanyi nti ye gwe omu ku baali ba decision maker. Senga bino bibaddewo nga Mpuuga wamala kuvaawo, then waali badde n'ensonga ebyogerako, ne weebyo biba byaliwo nga wooli ate ng'abo b'obinyumiza wabagamba dda nti yemmwe mwali olufungo lwa Kyagulanyi, yemmwe mwali steering ya Kyagulanyi, yemmwe mwamulaganga direction era n'okikkaatiriza nti okuva lwe mwavaawo Kyagulanyi yabula era yasereba. Kino kyoli mu kutuvunaana ensigo eyo yasigibwani? Kyasalibwawo ani mu kulonda kwa bonna okwaggwa bw'obanga gwe wawanga direction? Era bw'obanga kyotuvumisa kati tewatuwanga butwa? Bw'oba kyokozesanga ekyokulwanyisa olwaliro sooka obabuulire kisoose busoosi oba kyaliwokko nga nange gyendi.
leka kubuzaabuza abantu olw'okuba onoonya obuguruupu obukulwanirako n'obuswavu bwo olw'okuba oyagala okukakasa abantu naye bw'oli ow'ensonga kati obuzaabuza abantu tomanyi nti ekyatwawula bwali bukumpanya kati oyagala kulaga abantu nti ekigobaganye gundi ani Semuju ekigoba Lukwago mbu naawe kyekyakugoba mukulu mukulonda kwabo nno kwa 2021 buli kifo ekyo kyoyogerako twalinawo candidate ate nga yeggwe yali avunaanyizibwa ku bitundu ebyo bwe twalina ba candidate ate ng'osiiba okyasanguza lunywe buli lunaku nti wali omu ku ba decision maker mu kibiina kya National Unity Platform yemmwe mwagabanga direction mu kibiina ki National Unity Platform kakati mu kiseera kino abantu olimba baaki abantu obuzaabuza baaki kale sooka obeetondere kuba olwedde ekyo kyoli mu kubalaga obalaze nti kyali kyabulabe nnyo oba kyabulabe nnyo naye nga ate kyali kibaddewo nga naawe gyoli kale sooka obeetondere tinali omu ku kizibu kyammwe njagala osooka obeetondere obakakase nti wali omu ku kizibu kyabwe omukulu oyo Mathias Mpuuga Nsamba His Excellency Kyagulanyi yayogerako ku bifo ng'ekyalukwago ekya Ssemujju Ngando omukulu oyo yennyini yamugamba senga babadde baagala nkyukakyuka baali badde baatwegattako lino lyato lya Nuuwa lyagambye amataba gajja ne bagaana okulinnya eryato leka amataba gabatwale n'ayanikula n'agamba gw'olowooza ffe tulina bibiina gye tubadde nga tusobodde okwegattako bo banjawulo ki obutajja kusobola kutwegattako ebyo byo nga tobibagamba ebyo byo nga tobibagamba to the extent gwe ne Bwanika mmwe mwavuma Dr. Besigye nga bw'atayagaliza Kyagulanyi era mmwe mwakakasa Kyagulanyi nti opposition ebaddewo ebadde ng'ekolera Museveni nga ne mu kulonda kwa 2016 abakulu abo ali mu kukugamba essaawa eno ndi tujjamu abakulembeze ba opposition ab'ensonga tuleete aba Museveni bagenda n'omuntu eyakafuluma kabineti ya Museveni nga Ssaabaminisita ne bagamba Dr. Besigye akolera Museveni ne bagenda n'embabazi atannaweza mwaka ku opposition oba atannaweza myaka 2 ng'afulumye kabineti Mbabazi yafuluma kabineti mu mwaka gwa 2014 2015 nga tugenda mu kulonda kwa 2026 abakulu abo nga batandise dde okuteetera n'embabazi abakulu abo nga balaga Besigye akolera Museveni abaye okujjawo Ssemujju Nganda ku opposition oba mulabe wa opposition okusinga omuntu eyajjawo Besigye aleeta embabazi nso okujjawo Sseggona ndeete Walukagga abadde ayimbanga ennyimba z'enkyukakyuka kive nnyo okusinga okujjawo Dr. Besigye ngende ne John Patrick amama mbabazi basajja mmwe mulekeraawo okuwuddisa abantu mwe wennyini mugamba abantu abo be muliraanye nti Besigye teyatutuusaako eno Besigye is true opposition leader naye mu kulonda kwa 2016 mwenna mwakuba Besigye omugongo mukulu Mathias Mpuuga mu bigambo byammwe ne mugamba nti be bamu ne mugenda n'omusajja eyakafuluma kabineti nti yazze olwanyisa Museveni era yamumanyi musooke muhebuza olwaleero Mbabazi aliwa Dr. Besigye aliwa mwetondere eggwanga nga mukyala wa Mbabazi leero yeesimbyewo okukiikirira abakadde naye ku kaadi ey'ekibiina ki NRM
nga muwala wa Mbabazi bwe yali afumbirwa mutabani wa Ramaphosa Yoweri Kaguta Museveni ye yali omugenyi omukulu kwolwo nga temwajja kwetondera bantu musiriwala kwolwo nga temwajja kwetondera bantu nga temwabalaga nti twabatomeza nga kanso musisi okugenda ewali Ssemujju kyekive era nga kyekikuula ekibiina okubanga kikolera Museveni n'opposition okubanga yaffe ekolera Museveni nga Mbabazi we yajja okureplacinga Besigye eyo opposition yammwe teyali ya Museveni bwe muba mwawuddiikaazibwa kiteesa temuli bagezi kimala kulengerera wala olaba n'ekiri mu giraasi kisobola okubeera biza gwe mutambudde naye ne mugera n'eyakafuluma gye mulwanyisa amagezi gammwe kitegeeza si makugu kimala kusobola kulengera wala era nakulengera buziba bw'abanga Mbabazi ye yalina okusikira Dr. Kizza Besigye ku opposition sirowooza nti Walukaga okugenda ewali Sseggona kive nnyo okusinga okuleeta Mbabazi ewali Dr. Kizza Besigye omanye ebiseera ebisinga abantu tebabala myaka 5 oba tebabala biseera bijja babala kibayisaawo kwolwo nzijukira nali bulengaawo nezireeta mukulu Medadi Lubega Sseggona akali amaggwa ku mwenda nga campaigninga mu kulonda kwa 2016 n'agamba ekimuwagiza Mbabazi yamanye ensonda za State House era yamanye ew'okuyisa Museveni mbwera bwe banamala okutuuka mu State House agendayo ng'akebera mulyango gwa mmanju ate waanayisaani waanaayisa Mbabazi mange ekyo temukyetondanga bebamu bano oli Besigye ne Museveni batusiba katambaala bebamu naye tuleese ono eyakava mu kabineeti nga gwe mutuleetera mwe mwali balabe baaki mu budde obwo era mwe mulowooza okusinziira kati nga bwe biri leero Mbabazi wa gyali ne mukyala we eyo yali opposition yaani gye mwali mutembeeta eya Walukaga atalina yadde ekifaananyi ne Museveni eya Walukaga atayimbirangako Museveni ng'abadde ayimbira mmwe n'ebeera ng'ekolera Museveni eya Mbabazi yali Ssaabaminisita mu gavumenti ya Museveni n'ebeera nga tekolera Museveni weekwata ku bisubi weekwata ku bisubi mukulu Masiasi Mpuuga Nsamba kubanga ffe otuvunaana kukuba musota kawuuwo neggwe wagukuba mutwe ffe otuvunaana okuba omusota akawuuwo neggwe wagukuba mutwe ne banno n'akabinjako mwe mwali mukoleraani abantu b'e Masaka mwe musooke mwebuuze onazze okubalaga obulabo obuli mu kujjayo Sseggona oleete Walukaga obuli mu kujjayo Lukwago oleete Balimweso obuli mu kujjayo Ssemujju Nganda oleete Kanso Musisi nye tababuulidde bulabe ye bwe yakola okujjayo Besigye oleete Mbabazi baatematemamu obululu bwa opposition bumeka ng'abasajja abagundiivu bonna e Buganda bawagira Mbabazi ng'oggyeko oyo Lukwago ye yatambula ne Besigye naye bano bonna Sseggona Mpuuga bonna nga bwe baali beeyita bakirimaanyi ba Buganda wallahi billahi tallahi batambula ne John Patrick Amama Mbabazi ebifo byewa MP eno nga gy'obalira opposition naye ng'entebe ennene tobaliddeko opposition olowooza ani yasinga okuyamba Museveni kunze naawe ze bwe mba ndeese Walukaga nga nnyambye Museveni bwe yayabuluzaamu obululu bwa Besigye mwabamaanyi mwenna e Buganda mugenda ne Mbabazi eyakafuluma kabineeti ani mulabe wa opposition
Era ni kizibu ku opposition. These people nabagamba babbe enkoko. Ne balya ne basuula. Ebyo ya ku mulyango go. Tyoyo yemu bine bakulemberamu abaginoonya. Tugira byo wooshi. Abantu abo bakwata mumva. Ne bakusiiga amasafu ku mimwanga weebase. Ne baleeta abanoonye enva. Mama. Chiko ye yabbye enva. Agiye kutuukako nga wennoovulubanye babikusiize okuzeeki. Weebase. Ebadde nga nkola y'abantu abo eva okulya ne bajja ne bawaayiriza abayala okukolera Museveni ne bajja ne bakugamba ti ono akolera Museveni era ebbanga lyonna mu by'obufuzi amaanyi bagasinga gakozesa kulwanyisa opposition si Museveni balwana Besigye abo era be baleeta engombo y'abeebamu abo baagala okutusiigisa ekifaananyi mbu tetuwa Besigye kitiibwa be bakugamba nti Besigye akolera Museveni ate ng'ekigambo kyabwe kyali kya nsonga nnyo gye tuli be bali abasajja ba Buganda be twatendanga abalabira ewala okulabirako mmwe wala kwabatuma ku mbabazi n'embizzi esobola okukiraba nti mbabazi yali mutume kwa buluza opposition ndaba abalabira ewala bageya ku mbabazi bajja batutembeetera mbabazi abalabira ewala batugamba mbabazi ye mutuufu Besigye mukyama abo abalabira ewala okulaba kwawe ewala kwatuteeka ku mbabazi leero yaddayo mu gavumenti mukyala we yaddayo mu gavumenti abaana be baddayo mu gavumenti nga temwajja kutwetondera nti twabatomesa olwo bwe tujja ku Besigye abasinga Abaganda kubanga abasajja ba Buganda ab'ensonga be bachampioninga ne tuluwa mbabazi nga temujjanga kutwetondera nti banne twazingamya opposition mu budde obwo era mmwe mukimanyi nti okulemera mu buwambe mu kiseera ekyo eyo y'emu ku yali ensonga okujjako nga nammwe mugamba muli banafu oba nti temuyina nsa naye nze mmwe abantu b'emulowooza nti mwali b'amaanyi naddala mu budde obwo ekigabo kye mwayogeranga nga mmwe abeeyita ab'ebitiibwa kyasitikanganga nnyo mu bwongo bw'Abaganda mukimanyi nti you contributed eggwanga lyaffe okusigala mu mikono gya Museveni kyo mukimanyi nti you contributed Uganda okusigala mu mikono gya Museveni mwe muzze wano okutusomesa ku kwegatta mwe muzze wano okutubuulira ku bano nga batemamu opposition okwegatta gemaanyi lwaki twegatta ku Besigye nale twamwegattako ovunaana kukuba kawuwo nga gwe wakuba mutwe ku ntebe ennene kale sooka obeetondere okubaleetera mbabazi oluvannyuma era obeetondere okubeera ekitundu ku kyoli mu bagamba kuba walimu muffe era nga pulaani ezo zaabanga zammwe nga mmwe ba top leader era nga n'ekitundu kya Buganda kivunaanyizibwa ku ggwe wakozesa kumanyi go nga president bw'oba wali mu nkwawo wadde ng'olina obuvunane lwaki tewalekulira obeera otya mu kifo endowooza ze ez'omuzinzi nnyo eziyamba eggwanga nga zisuulibwa mu kasero n'okkiriza okugenda n'endowooza ezitayamba ggwanga ate nga ggwe nannyini kifo ekyo olowooza kiba kivunaanyizibwa kwani lwaki bamala kukugoba n'olaba obukyamu bwa kino lwaki tewakirengera ng'okyaliyo mu abantu b'e Masaka mu abantu b'e Buganda bano abantu b'ebizibu byammwe mulabire ku kyambabazi mukirireetinge ne kyayogerako mulabire ku kyambabazi mukirireetinge n'oyo omwami byali mu kwogerako essaawa alinga obukazi bw'oku mizigo akeera kuwuunyeera anoonya waateeka lugambo bw'obusanga nga buli ku mizigo gyabo obusinda erayini buli mu kugeya ojja nti bukongola nseenene guno omulimu gusasuza ojja nti waliwo omugagga ali mu maaso awo abasimbisizza layini buli omu agenda afuna naye nga buli mu kuyigga nkima tebulina kye bufunamu buubaabuwe n'empuga bwakuuse
Nokera ku machango okedde kuyingira nsiko kuyigga nkima gyotagera kulyamba. Nakugamba gwe mpuuga endagala ly'endwadde ezimu butamira ddagala. Eddagala lyokka liwakamirira eno ensonga likwongera bulwadde. Likwongera kunyiga. Ate muzeeyo obwongo bwammwe n'amaaso ku bantu abo be baavumanga emabega yebadde enkola yaabwe lwakuba ffe baatusanga tulinga eriko omwana. Baawaayiriza bameka? Baafutyanka bameka? Nga munywanyi we yakava mu State House bw'agenze kuteesa ku mmwanyi. Nga munywanyi we yakava mu State House agenze kuteesa ku mmwanyi bwanika gyatateesangako mu Parliament. Nga ne lwe baagiteesako teyaliyo. Yagiteeseza mu State House. Yayita etteeka baagibajjako. Nga munywanyi we ebbanga lyonna yabaddengawo okukkaatiriza obuwanguzi bwa Museveni. Besigye alinayitwe bwana Gilbert bwe yamufuuyira Kamulali ne bamuddusa e Nairobi lwe yakomawo Museveni lwe yali alayira. Waakiri ne Mao yakenda n'anona Besigye. Munywanyi we bw'ateetera naye oludda ono Kalevu Saaka ak'envi tatannamugaana. Nga yakkaatiriza obuwanguzi bwa Museveni Kololo. BBC ne ziwandiika. Opposition bakkiriza. Oyo bwadde gye muli ne kano akasajja kebe. Mwani gwe mulabanga projekiti ya Museveni. Mwani gwe mulabanga yabonyaabonya opposition. Yesimbawo 26 11 16 nenga buli kulayira kwa Museveni akubamu gwe mulaba. Nga kyamwetaagisa ne mwaka gwa 26 yagenda Entebbe mu State House kukkaatiriza buwanguzi bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Baani abakolera Museveni? Baani kabinja ka Museveni? Nga ne mu kiseera kino ye talina nteekateeka ziyamba ggwanga. Wabula buli walaga avuma bavuganya Museveni. Buli lwabakuŋŋaanya tababuulira ku bibi bya Museveni. Ddega itali mu ddwaliro enguudo ebi n'ebirala. Buli lwabakuŋŋaanya kwogera ku Kyagulanyi. Buli lwabakuŋŋaanya kugeya National Unity Platform. Abaayo oyo akolera ani? Oyo akolera ani ng'ate waffe Buganda tugamba nti naagana afa. Waakiri tobeera kitundu mu kugatta. Gagezeeko waakiri ogakole ki? Ogalamuse. Tulina ekizibu nga Uganda bakiyita Museveni. Kati ono asazeewo kizibu akiveeko. Alwanagane n'abalwanyisa ekizibu olw'okuba bakirwanyisa mu ngeri gy'atakkiririzaamu. Fuso omukazi w'oku mizigo alinga atambuza olugambo alinga akola ki? Weewe Nkolompuga limba abasiru beeyo. Naye ensi yabategeera nti mmwe eva mukola kibayisaawo ku olwo naye nga myaka 5 temumanyi kigenda kujja kitya. Ate ne mukyusa olutambi ne mwogera ebirwanyisa kiri kye mwakola kubanga temujjukira. Otujerega oba otulwanyisa semujja avaayo atya ne muleeta Musisi. Seggona ava atyo atya ne muleeta Walukagga. Lukagga avaayo atya ne muleeta Balimwezo. Naye gwe tokimanyi nti aweera we wali ekibuuzo jjawo otya Besigye n'oleeta Mbabazi eyakafuluma kabineeti. Saaba minisita mwakwenya. Nawulidde ono baswalirwa ng'agamba nti Kyagulanyi talina mmuteeka mu mpalanaaze ng'omuntu. Zalina n'Anita Amongi kubanga ye Anita Amongi baamanyigana bifo ebyobufuzi. Sumaani basaalirwa. Kyagulanyi tayinza kubeera na nsonga ze z'abuntu n'Anita Amongi kubanga tebakolangako omulimu gwe gumu nti baali bapatana mu bizinesi emu.
Kyagulanyi musajja mufumbo ne bw'ataali badde ezo si ze guleti. Ki ekyo ekiyinza okuba nga kibaleetera personal issues ezisukka ku Uganda? Balina omulimu gwe baakola bonna. Bw'oba olaba bali mu matching esobola okuba nga beeganzaako, then how comes okuba nga balina ensonga zaabwe ez'obuntu? Ensonga gye tulina n'omuntu yenna erotatingira ku Uganda esobola okutwawula n'ebikwano gyaffe bwe baba ng'ekigendwa kye balina tekigatta ku Uganda nga kitoola butoozi ku Uganda. Mukwano gwo ng'omuntu kale wadde gwe oli musoga yayimirira naga make sure those Bagandas are not getting in numbers. Mwanyi yatuweerera yawe abakitaffe banyaffe bani nga kyekirime ekyettunzi tulina e Buganda ngewa mwe mwine ebikajjo by'otalwanirira nga bannaffe bwe balunda ente. Yavaayo n'akola statement eri tribal. Newankubadde tuba n'abantu be twagala. Ne statement eyo gwe kuleka wange omusoga aveeyo oba omuntu nga aveeyo ng'ojje waffe Buganda. Okuwala n'anitamongi kiyamba ggwe. N'okunyweza enkolagana ne bakoddomi baaba kuweera naye boowa kuba nkakasa Buganda olinayo abaana. Era n'Abaganda ebusoga balinayo abaana. Statement ng'eyo yayinza okuyubuluzaamu enkolagana yaffe neesobola n'okuleeta ekitta abantu n'okwewalana. N'ogamba nti oyo tewaba nsonga lwaki omuntu alina okumunyigira. Lwaki omuntu alina okumuwalana? Era gwe Uganda bwe basi esooka nga mikwano gyo gye gisooka. Teni mu parliament okolayo ki? Kubanga bw'aba anitamungi mukwano gwo ng'omuntu kitegeeza ojja kukola decision ng'osanyusa ye nga tosanyusa nsi. Omuntu yenna gw'otasobola kuwalana ku lwansi ne bw'akola kyensi. Manya nti osobola okukola ensobi okusanyusa ye. Naye ng'ensobi eyo eyonoona nsi. Ffe tusanyusa Uganda. Tetusanyusa bantu. Tetulina mukwano ku lwa Uganda. Tetulina Luganda ku lwa Uganda. Era mmwe abantu b'e Buganda kati munkakasa otya nti Asumani basaalirwa? Yesi kizibu kyammwe. Bwe bange Mwanyi yali ebagasa. Waba bwe bange statement yali ebalaga nti temulina makulu munkakasa mutya nti Asumani basaalirwa yesi kizibu kyammwe. Zanitamongi mukwano gwange ng'omuntu. Zanitamongi eyayise etteeka erinsiba. Eyayise etteeka erimpozesereza mu magye. Eyayise etteeka erinzijjako emmwanyi. Nalikozesezza ekigambo ekinene naye ndowooza kansooke ku kyetonda. Nywera ddala omwenge. Liira ddala embizzi. Kuba oli mukaafu n'okusinga abagirya.